olunaku lw'olitegeera nti okwezina kutandikira wabweru wa kisenge lwe lunaku lw'ogenda okutandika okunyumirwa ensonga z'okwezina. Ngambye ti olunaku lw'olitegeera nti okwezina kutandikira wabweru wa kisenge, mu luzungu kye nandiyise outside the bedroom, lwe lunaku lw'ogenda otandika okunyumirwa okwezina, gwe ng'omukyala era nga gwe omwami, kiri ku njuyi zombi. Bw'oba tosobola kutunuulira musajjawo ng'akuyitako bw'ati n'omwegomba, maybe kubeera ng'obeera sexually attracted to him, bw'oba tosobola kulaba mubiri gwa musajjawo nga teguli mu ssaati n'otabaako ky'oba kugaana ogutunulira n'olaba ng'ekintu ekya bulijjo ng'olinga alaba kiddole ekiri awo, you are not even moved by his body. Bw'oba tosobola kutunuulira musajjawo mpunyayo oba kuwulira mpunya ya musajjawo n'owulira nga kiina kye kikyusa ku bulamu bwo, you still have a long way to go okubeera ng'onyumirwa ebintu by'okwezina. Okwezina kutandikira wabweru wa kisenge, tekutandikira mu kisenge. Before even we go in the bedroom, before nga tetunaana kuyingira kisenge ekyo, okwezina kutandikira mu mitwe gyaffe. Omusajja asobola okubeerawo n'omukazi nga tamwegomba, bannange tubeere b'amazima. Mukazi wo ng'ayina ettako, mukazi wo ng'anyirira, naye nga omutunuulira nga kiddole bw'oti, nga tulina yadde ka feeling k'osobola kufuna ne bwakukunamira, osigala toweenyenyeza. Kaakati tubeere b'amazima era tubeere benkanya. Obwagazi ogenda bujja wa obunyumirwa emmana ng'omuzina? Kitegeeza bw'ona agenda mu nsonga z'okwezina otuusa mukolo ofumitayo bufumisi naye nga towoomerwa. Olinza okumbuuza nti senga nsobola ntya okukikola ne neegomba omusajja wange? It starts with whatever we do. Omwami kubeera nga you involve yourself mu bulamu bw'omukyala wo outside the bedroom. Musanze ayoza bintu ne muyambako. Musanze alina kyakola ne mukwatako ku ttako wano ne muweeweeta ne mugiramuko nti mutakola kabinaawo. Musanze alina waali ne munyonyogerako wano munki bakiyita batya wano eno muno mu gundi in the west mu kiwato ne munyonyogerako mu kiwato ne muwa kafumito nga muvudde emabega. Those small gestures ezo ziraba ze ziyimya abantu. Omuntu n'obeera ng'omuli ku mutwe n'abeera ng'akuloboozaako. Si ebyo bye mulobooza nti n'okutona kukola amakulu, naye ate buno obugestures obutinitini buno eno obulaga affection n'obulabo. Ebirabo tebyetaaga kuba bya bbeeyi, buli omu atona okusinziira ku nsimbi z'afuna, okusinziira ku wasiyo. Bw'oba osobola okutona iPhone, alhamdulillah gitoni. Bw'oba tosobola iPhone ng'osobola mapeesa gy'oba otona, kubanga bwe busobozi bwo. Bw'oba osobola ye nababuuzizaako, kale mugamba muti abalungi abeekuumira ku Senga Faith 256. Kansubire muli bulungi basweetaati bange abalungi, ennaku zino neerabira n'obabuuzaako bannange obwavu bw'empisa. Kansubire muli bulungi gye musinziira okundaba, okumpuliriza, okundaba. Banaye tulina Facebook page eyitibwa Senga Faith 256, ogenda n'ogifollowinga. Tulina TikTok account, naye osobola okumpa follow oba tofuddeyo, oba oli TikTok user, naye oba toli TikTok user tewali buzibu. Wonna omuntu yenna wanfunira aba TikTok ono content mutera mufuna, naye nja tandika omubateerayo. Yonna w'osinziira okundaba okunfuna, nze ndi musiimu era nsiimwa bwongerwa. Nsiima bwongerwa. Kaakati tuzeeyo. Omusajja nsobola ntya okumwegomba? Kati biri bye ntandikiddeko bibadde bya mukazi. Nti omukazi okwegomba gwe omusajja we nti olina okubeera nga weeteeka nnyo mu bulamu bwabwe. Abasajja obuzibu omwina okeera ku makya n'ogenda n'okola n'okomawo ekiro n'enkujulira emmere n'olya n'onaaba n'oyingira obuliri. Kati n'onninda mu buliri n'olyoka otandika okunkwatako nga mpulira n'ebyonkwatako sibiwulira n'ebyokutoba, in fact sitoba, emmana n'egaana okutoba, n'okwata amalusu n'ogasiga kasolo n'okayingiza n'onzinaazina. Kati bw'onzina tuzze ne tutandika okujja nga tutini kati awo n'osammula olwo ne mmala ng'ogwo guwedde nga bwetyo bwe tukoze. Bannange tebinyuma ebintu ebyo, bibulamu, tebinyuma. Kaakati mbaddirayo ng'omusajja omunyumira bulungi nnyo, omukazi agenda kunyumira kubanga abeera akwegomba, omuyitako n'amira amangu n'awulira bulungi. Kaakati ate gwe omukyala osobola otya okuyingira mu bulamu bw'omusajjawo? Tutandikire ku nnyambala. Ebyo mwambala ebideera nga babba bammwe weebali tebyetaagisa. Omusajja yasiibyewo yambala kammini kasaba tewaliwo baana nti ngenda bakunamira. Kammini nga kakoma wano. Mu nnyumba omulageko ku kisambi. Okitegeera, yambala kammini, pamping ebbeere, lyonna libeere nga liri bwe riti. Bw'oba osobola ne bw'otalireega ne bwe liba lyagwa, munnange teriyina buzibu. Tewuliba lyagwa lireke tolireege, teweetaaga kuba na ttutu, mbwerange munnange tutu, teweetaaga kuba na ttutu. Ne bw'otalireega lireke.
ebbere libeerewo bwe lityo. Omuntu agenda kunyumirwa, omwagalwa we agenda kunyumirwa, ate naawe ogenda kunyumirwa. Buli bw'anaakutunirako kubanga abo basajja nabagamba abasajja ba video creatures naye wonna osiba weesabise oli mu biwolo bwe bannange mukyuseemu. Ate naddala abafumbo temukyanyumirwa kwezina, temukyanyumirwa yadde n'omulundi n'ogumu. kati nno abaagondi abasajja bo abatali bafumbo kalikaleko kuba nti alwawo okulaba, ate lw'oba omulaba oyambala n'onyuma neweekuba obwowo n'owunya bulungi, kwegamba ojjanga everything is on point. Akavidiyo kasaniridde. Muva ku bino ebikoofira bye mundabamu nga nkola live zammwe wano abangoberera ku Story Hub, mulaba engeri gy'ennyambala eyo, kati eyo engeri gy'olina okwambala mu maaso ga bbaawo. Abo blouse obulagako ko wano ku kifuba. I'm not saying nti olina okwambala ebyo, nze engoye zange zonna nziyina, ezinsabika ezitansabika byonna mbikola, but I wear what I want. But kusinga face neerimitinga, nababulira ensonga zange lwaki neerimitinga. Nina bye saagala kwambala nga ndi kusinga face kuba njagala mukwate. Abasajja bwe batyo. Omusajja mulage ku kifuba, mulage ku bbeere, mulage ku bbeere, toteekamu kaleega siiba nga tekaliimu ng'ennywanto eri bweti. Yambala ku t-shirt kye, yambala akagundi kasikaati nga kampi bwe kati obuwero gye buli. Mulekerawo okwesabika nga mulinga abagenda ku mwezi, kati n'olyoka oba ate nga ogenda mu gundi, ng'ogenda mu kimuno, ng'ogenda mu kisenge okwebaka, kati nera n'oyambala ekigundi ekiseeteyi nga kiwanvu kikoma eri, kyonna okyesabisa. Abamu n'omwambala na kirina mikono miwanvu ng'olinga agenda okusaala. Ng'olinga ayambadde abaaya. Olaba n'obusiraamu obutugamba okwesabika ne tubikka n'amaaso. Bw'oba oli mu maaso ga bbaawo olina okumulaga omubiri, enviiri zo zite, weewunde eri bbaawo akutunuulire ng'olinga kimuli. Bw'oba oli mu nnyumba ng'oli ne bbaawo tolina kwambala ezo ngoye ze twambala wabweru. Okitegeera, mulaga omubiri gwo. Obusiraamu obutwe butusomesa, naye ate kaakati ggwe olinga mu sisita wena ng'oli bulala. Bannange nedda. Bannange mulekerawo ebintu by'okwesabika, si birungi. Muyina ebintu bye mukola nga tebinyuma, kyokka olumuvaawo nti nze senga ebintu by'okoza banaye sibiwoomerwangako, mukazi wange tampoomera. Anaakuwoomera atya ng'otuusa mukolo? Ne bw'omutunuulira bw'oti tolina ky'olaba kujja kimwe kwegombye. Omukazi yeesabika ebisambi tabikulaga, n'entumbo yennyini togiraba ng'akolaba buno bugere bwa wansi, n'emikono ne yeesabika. Kyokka waba afuluma ennyumba n'alyoka yambala akateeteeyi nga kakoma wano, kamukutte bulungi nnyo, n'ateekako akajaketi n'akwata handbag n'ateekamu enkondo n'afuluma. Bannange muyige okwetega abasajja okubambalira. N'ekiralira n'abo abasajja nabo bantu, omutonera ku bulabo, omuwaanako kameseji ako mu lunaku kakimala. Lwe nnaaba nnaazina emmana nga nze musajja oba nga nze omukazi nga nandiyagadde omusajja okunzina, kati nno kankubuulire emisana mba nja mutandikako bulungi. Mubuuzeeko bw'ali, mugambe bebe nga nkumisinga, nze nanneeyogeza ebyabalungi, n'akafaananyi nja kkaweerezaako ekisambi. Mugambe olaba ebisambi byange kati bebe ndi wano, mbadde ndi wano nkubamu akafaananyi. Ng'okutta akagalo ko bw'oti okayisa ku kisambi kyange mpolampola bw'oti. Nzena kankubulire etobye. Omusajja agenda okubenga omukira gwereeze ng'ayagala obufaananyi abukuba bw'abwoza ng'awulira ayagala kukola byonna ebyabalungi. Kwe kunyumirwa. Ebyo mubeera abo. Anyways, nze neesigala nga nze senga face 256 temwerabira ku subscribinga. Gwe ate na subscribinga. Bwe biba nga bikunyumidde bate bikunyumidde ne bw'ota subscribinga. Owulira nga bikunyumidde, owulira nga bikugaseeko, owulira nga bikukoledde, ng'osubscribinga, ng'olikinga ki video tewaliwo buzibu. Ng'ompa ne ka comment w'oba oyagala. Ebyange wano nze sikaka bantu nti subscribinga. W'oba oyagala biba bikukoledde ng'osubscribinga, bate bikukoledde. Alhamdulillah, osobola sharingirako munono ogamba wange. Kigundi kiri nkimanyi kyetaaga kubangula. Kyekala kimanyi bintu byakwezina ng'okiweerezako ekyo kikwano kyo. Tomanyi kiyinza n'okugulira essimu ne kigamba bannange nkankuwa essimu ennungi obeere ng'osobola okumpeereza ebintu bino kubanga kati gw'oli wa tabbi. Olina WhatsApp group ng'obateerayo bano nga basoma. Abantu bangi tebamanyi bintu byakwezina. Byange mubeere bulungi, akumaata kumira mpeera. Mbaagala nnyo abalungi bange. Balaye tulina channel endala eyitibwa Story Hub Uganda. Eyo yo wabula ogwo muggo gwa sinema tunyumizaayo mboozi za kisenge, tubeeramu ebyo byokka. Mubeere bulungi mmwe. Abankumira takumira mpeera. Once again, bye bye. Yeah.